So bye baganda bange tunoonya mmotoka y'abakiransi baffe emirimu kugenda mu maaso Nyondo Skilling School. Emirimu gituuba ng'oli yagamba nti emikono gituuba emikolo naffe emirimu gituuba. Tulina okugenda mu bondi esinga ekyasooka okubeera emmotoka ezakkabi, emmotoka ennamu, emmotoka empya, emmotoka ennungi. So emmotoka yaffe twagijja wano awo kalungi nga balina okutulambuzaako mpolampola tulabe ekisinga mu byonna. Omanyi ekintu kye nneemanyiiko, njagala nnyo ekintu ekyasinze okubeera ekirungi era nnyina eŋŋombe egamba ng'ey'Abaganda nti bw'oba waakulya kikere liira ddala kisava. So bwe ngenze mu bondi okuba nga tufuna emmotoka y'abakiransi baffe, tulina kufuna mmotoka eyimiridde, emmotoka eya ddala. Bweba ssente ozeeva omulundi gumu oba togenda kukiddamu. Baali badde balina tulambuzaako tulaga emmotoka eziriwo, tulabe ekiba kisinga. Mbagambye njagala kisinga, Hajji n'atulambuzaamu kaawo. Finally era twagenda okuvaawo nga tufunyeewo bulungi nnyo emmotoka, ntugenda receipt n'ekolebwa, kaadi n'ekyusibwa by tomorrow yali eri ready, ng'emaze okudda mu Nyondo Skilling School, your office. See me as I see you. Yeyo emmotoka yaffe eya Nyondo Skilling School y'abakiransi baffe tumaze okugibrandinga very well. Okay, tulina okuswala akadde kaffe. Sijja kujja mu background noise or background voices. Bantu balungi mu kukwata ba clients era bamakinga sure tuvuddewo mu yo bondi nga tuvuddewo n'emmotoka kapyata aba clients baffe aba Nyondo Skilling School. Just like I told you, ng'omuganda bwagamba nti oba wakulya kikere oliira ddala kisava, naffe twafunamu emmotoka ensava ne tugamba why wano tutava wadde akasente kaali kangimu, naye omuganda agamba bakuseera takwazika. So yaffe aba Nyondo Skilling School twali tulina okukebera buli kimu, engine performance, kino kiri. Ogenda mu bondi oba olina bakita batya, oba olina kweroboza n'ovaayo n'ekintu ekirungi. So kirungi nnyo ogenda mu bondi. Era omusajja n'agenda maaso n'atugamba nti bw'ogula wano emmotoka n'olya ng'ogikooye gikomyewo, tubika akasente katono twala emmotoka endala. Ne ngamba wow, subhanallah wa ta'ala. Ne mbuuza ku jjajja, nakuzibwa nina empisa. Jjajja, how are you? Kitegeera nakuzibwa. Olwo nga tuli mu bondi tuyitamu tunoonya mmotoka y'abakiransi baffe, situdde Nyondo Skilling School. Bannange mujje tusome. Alasobodde kujja mu kisulo, teekamu amafuta mu emmotoka yammwe ne tujja mu ofiisi tumalirize ebyensasula. Negotiations ziwedde. How much you have to pay this amount of money. Sooka okole kamwa, oyogedde nnyo otawudde nnyo, sooka okole eno n'akakatu ffe tukeekolera. Emimwa ne gibeera pink, ke bayita ka pink lips. Eva ntambula nako bwempisaako, sooka bakalabisa bulungi omuntu, emimwa giba giweweera egifuuka pinki, kubanga ndowooza mugirengera gya pinki. Ndwawo okwekola ki, okwesiga bino bisimala bi lipstick whatever biki. Faba Nyondo Green Products muganda wange. Ano akubadde sijjeeyo maloboozi g'emabega, wayinza okubeerawo confusion or whatever, naye tusobola okugendera kitegeera. Era nga sikoseza microphone n'ekyemanyi mujja kumpulira mpola. Namalirizaawo emimwa gyange ndowooza mugiraba gibeera gya pinki, si middugavu ng'omuntu afuuwa enjaga. Simanya bagiyita batya, taaba oba bagiyita batya, emindi.
ate nga ndawo kwesiiga gundi bino bilipstick biki teekawo ka pink lips kange ntambula nako nkateekako ekyo ngenda kwebakanisa naye nkateekako nenkasuulako bwe ntyo so nembeera nga emimwa gyange tegibeera awo agirabika nga wegyagadde tula mu ofiisi tulina okumaliriza buli kimu kyonna nga balina okukyusa kaadi y'emmotoka bulungi nnyo ejja mu manya gaffe Nyondo Skilling School. Yes, bakalantisi baffe buli kimu kyonna waawo buli kimu nekitambula bulungi nnyo baganda bange nga tulina okuba nga tukimaliriza buli kimu kitambule bulungi nnyo twali bagumiikiriza batukolereko buli kimu kyonna twagenda okuva payment nekolebwa sente zibalibwa nga zezo ayabas nefuuka yaffe okufuuka yaffe tuliko gibrandinga kubaka tugindako ownership yaffe ne kadi ya fulumu enkeera waalu ayabas Nyondo Skilling School ayabas. Kati awo lwaki temutuwa baana kubanga tuli more than serious ebisulo weebiri mujja abaana basoma ebisulo weebiri kakati gobeera nga tuyagadde mwana w'okusula naffe ogamba mwaffe nejja kusula eyo emotoka weeri yammwe bannange si yaffe emotoka yammwe basupporters baffe abawagizi baffe abalungi baffe. Sometimes I feel like crying when I think about you support you guys you giving to us mpulira nga njagala kaaba nenga muli balungi nyo bannanga baana mujagadde mutwagadde mutukkiririzaamu naffe netubawa ekisinga so nga balina okugibrandinga obulungi nnyo era bwegisanga ku kkubo teweebuuza just somako products zonna zetukola Nyondo Skilling School Nyondo Green Products nosanga products zonna zetukola jiki shampoo shower gel uyo Molato soap uyo bar soap uyo petroleum jelly hair conditioner byonna bibeera ko liquid soap shampoo shower gel jik bar soap petroleum jelly dishwash hand wash na kwebiri muganda wange so temuganda kujja kutuwagira kutuwa bana tubayigirize bannange lwenti wakubagamba ku kintu ekyo tulega njagala nakaaba kiba kiri nyuma nange natukalina mutu baana bamaama mutwe ku baana bannange abaana bajje bayige abaana baffe batayaaya mwana asoma n'amala kuba talina kyakkola ajja afuneko ekintu ky'omutwe. It is all about being creative. It is all about being creative, committed and hardworking. Hey, for you to make it in life. Nemberawo kamaama ndi awo manyeze emberawo ku scene buli kikolebwa kyonna ne bagamba neka tukole kino tukole kiri just emberawo nga planning nga kati kye kiddako situula nti to branding emotoka yaffe Nyondo Skilling School. Yes, so that omuntu yenna yenna abayitawo bw'alengera ku motoka eyo abasobola okumanya bitukola ne bitugaba okitegeera kati uyo witi uyo Nyondo witi Nyondo Rosette ewe tuli awo munnanga ate kati omweru n'omuddugavu twagala okubalaga nti wala products ez'omuntu omweru n'omuntu omuddugavu yabas so ndibagenda maaso okugibrandinga bulungi nnyo. Oyo gayi ali aba mitaani okwanga afeeyo ngulu naye gayi mulungi nnyo mulimu guno oyo aba amwetaaze just jangu inboxinga nengamba tik nange ndaba ekintu kivuddeyo bulungi nnyo ejja n'omwana namugaa kati kola kino kola kiri kitegeera nengamba waayi ayabas ne bagibrandinga bulungi nnyo ne bagisakula nnyo sitika yaffe bulungi nnyo tennaggwa bwe batyo mpolampola nange wendi awo bulungi nnyo balaba mbagamba bannange nga tennaggwa katuzaako ki kyekigenda mu maaso nga ndi musanyufu bitya omanyi ndi mukazi alemezaamu just kyenneemanyiiko sipowa game mpaka nga nfudde era nyina ekigamba nti never stop before you are done. If at all you're tired, at least take rest and then begin afresh. Kati wenkowa mpumulamu nimala nenzira mbuto. That's what I do, but I do not give up before I'm done. Never give up before you are done. At least take some rest, then start afresh. That is me. So that is my own saying. I created it for myself. It's giving up nga sina getting done. When banko ye wakiri mpumulamu then later nga maze okuwumula nenzira mu butu. That is me. Tubeerawo tuteekako bulungi nnyo stickers zaffe tubrandinga bulungi emotoka yaffe Nyondo Skilling School. Kulaba nti buli kimu kikola ki
kitambula bulungi nnyo nga ne bagamba naye twagala kisinga kobuki Airbus boss you've spoken never does you command because you want to pay us kitegeera nga nabira nga agimaliriza pulapala kabala ni complaining nga wano waliwo ka space olina ngamba nedda mukwano tumanyi bitukola katukagattewo ate ojja otuwulire tukagattiddewo ako kasente ffe tukatukola ki tubimanyi awo naye ngambye nga what about that space I don't want to see any space nangamba nedda mukwano so you're going to see nga ndi awati nemulugunya nenga bwetula ku bigambo liquid soap shampoo shower gel jig bar soap petroleum jelly dishwash hand wash air conditioner modato so we do all those things ndemaliza bulungi nnyo kako ne bakagatta kenali complaining ako obutufu bwokwetegereza ebiranga design kana nkeru wano ka ready eno kala ready ye bannange kala kyeno kala sasoma nnyo namaliza bulungi nnyo so oba wetegereza tosobola kuba nti kali bakagaseewo obugase kubala ni complaining ku space. What about the space? I don't want to see any space behind, please. Bwekityo munnange abaana baffe ne bayimirira Nnyondo Skilling School betusomesa ayabas somero liggulwawo bulambalamba ayabas entambula yawe yiyo nga yagwedde bulungi nnyo ayabas tuli ready to go. We are ready to go. We are ready to serve you. Nabira nga oba concludinga nga amaliriza bulungi nnyo kyonna kitannagwa and I have to be there the team with Kaizen Nadia Bossy Abeta Konale Nagira Mukao. Is it done? Namaliza bulungi nnyo omwana ffe netwetalamu mukaawo naye naapima nagamba andi watulekawo stickers so that no mubali musaidiza amanya biki byetutunga biki byetukola okitegeera ngaako gamba tulina okukola ki tulina okukola gamba tubitukola bizinesi ebeera yakumulisa gimulisa abantu gikuba abantu mu maaso. Nze lujja banyabo ne baseba abatulaba okwetoola ensi yonna mu ssanyu eringi njagala okubategeeza nti Nnyondo Rosette owa Nnyondo Grim owa mu wa bulijjo w'okumutimbagano akoze ekitali kya bulijjo atonzeewo essomero erya skilling ng'ogyeko ebyokuga nti kanyiriza abakyala n'abaami ku nsusu agambye nti kaakati kankwate ku baana abalenzi n'abawala tugende mu nsonga y'okuba skillinga tubeeko bye tutondawo siwe kiri kye muyise Nnyondo Skilling School. Kati products zemukola baziyita batya? Nnyondo Glim Products. We tuli mukategedde so agenda kubanga atwanjulira tiimu yonna gyatambudde nayo bonna mbala abanyumye mu uniform ez'enjawulo abaami n'abakyala so ngenda stooka ne CEO osooka otweyanjulira obabuuzeeko. Amannya yenze Nnyondo Rosette of course nga nkola n'omukutu gwa Nnyondo Media era nga nkola ne Nnyondo Glim, Nnyondo Estate Experts, Nnyondo Charity ewamu ne Nnyondo omanyi kampani nnyingi kyeneerabidde nakibajukiza oluvannyuma naye ng'okola bingi ku myaka emito olw'ensonga nti kati ese tuvuga sipiidi bw'oteebereramu oyitawo otyo ate nakiweekoledde. Kati awe tuli kyokka ogenda ne weegonza omuntu n'alowooza nti tolina ddalo nga n'okusabula nsabula kyokka nga abangobera bammanyi n'emiteeko enkuba oba okitegeera kakati lino ly'essomero liweddeyo liweddeyo essaawa zino naye nga tukyetaagira ddala abaana bano bayizi staff bayizi bo nga lyakatandika butandisi yes abamu ba staffs naye abasinga mu bungi bayizi ba staffs tulimu nga 5 abasigadde bayizi. Kale kakati njagala tutandikire wano ng'osooka okutegeeza abantu nti wakoze skilling school bagambe. Twakoze Nnyondo Skilling School nga tugenda kubanga tuyambako abantu abatalina mirimu okusingira ddala si abatalina mirimu bokka wabula omuntu having skills is very important. Tezola okubanga wasoma ng'olina ebitabo ng'olina ebintu by'okola naye kirungi nnyo okwegattako nti osobola okubeera ewaka n'ogamba nti anze jiiki sigenda mugula mu katale kankole ki kamwekolere
Shawa jeno ze kamwekole liquid soap kankole ki kamwekolere gwayina omulimu ogukusasula obulungi already osogamba kambikole ki kambyekolere eri yabo nga gotoyina mulimo nengo osobola okujja noyiga ebintu bineeno gwe kukyalo wo wangalira akatali nokakola ki nokefuga jango okola ekintu ekirungi fe tukola ekintu ekirungi tibuli kilanti gwe tuwako akoma olwensonga ne kitu tukola muki mutindo jango oyiga okola ekintu nga mutindo ogende ukwate akatale ku kifo wo wangalira oberenga tosobola okufuna kaki kasente so tukyetagira ddala abayizi era nga tetwagala mbu baana bato bokka tuvya ddala ku mwana omutonga obanga obongo busobola okukwata obulungi nnyo nga n'emikono gye gisobola okukola ki okola then n'omuntu oyo omukulu ng'akyasobola obongo bukyasobola okwa ndesinga amasinza gaba gagenze amaganagetagaja direct wano waliwo taapu eri awo ne manji waliwo taapu teri agenda gamba ti ate bannange tewaliwo mayinzi ebintu bino ogenda bigabanyaamu otya okubanga oli Dubai oli wano kati abe Dubai bakwesonyiwa tebagenda kunneesonyiwa kubanga ngenda kuddayo nayo njagala kugulawo ekiduuka ekinenemu olw'ensonga nti nyina abaana abagala okusuubula ebizigo by'Ennyondo Glim bano bennyini benguza omwana omuguza ekizigo munne namugamba ng'olabika bulungi namugamba mpaako nange namwako akajiiko omwana alabika bulungi nnyo najja gye ndi nange nakola ki nannonya bamu ne babibba bubbi kati abaana bwe bagamba noga Rosette omu yakwata ekizigo namuwa kyali kya mitwalo 10 nakitunda emitwalo 20 mu egyo buli kijiiko ng'akitunda 50 dirhams kijiko kimu n'ekitundu nga kitunda emitwalo egyo 5 kati omwana oyo business kati nakamuweereza ebintu kanyine abaana sofa balinga 10 bagala mbere ngamba supply nga njagala kukola ekiduka kibe nga kinene muko abaana bajja ne babifuna bulungi kumpi ne bakola kisawa zino mbibaweereza mbijja waneeno kubanga nene nayo tulinayo sport yaffe naye sikola ki siriwo omwana yali anyambako ne yafunye mu kengeri yaki yekiba kibagala nakola olusi nakomawo akoowa kati awo kijja kuba kikola amakulu kati waneeno banyina okulekawo omuntu in charge agenda okubanga kalabalaba nga mwesigira nga muntu wange nnyo then n'abaana abaliwo abatuyambako we bali abawera era tebalowooza nti bagala tuwa abaana baje tubafumbise tubeezese waneeno tubakozesa emirimu omulimu ogwabwe kusoma kulya kwebaka school Kisozi Masaka Road namba zaffe zisimu zino kweziri then twa arranginga bulungi nnyo ekintu kineeno era buli muntu ansaba oba mbuuza tutandika tutya ebisale bya ssente mmeka kano kanyanguyira okubanga nkamuwa ka quotation n'ayitaayitamu n'abakyaba akola ki kyanasobola twagamba description wano period wano fees paid wano course covered oba provided oba given kakati akasana kakoze katya tuyimirireko ndowooza maama mukabandi ng'omusana tegujja kunkola bulungi tegujja kuyisa bulungi kakati ne tugamba ku mitwalo 30 omwana tulina kumusomesa okukola liquid soap tumuyigirize bar soap tumuyigirize ne hand wash ebintu ebyo ku mitwalo 30 wabula ne tugamba no more benefits inti tukuwa ebintu bineeno to expecting any other thing else nti omwana ajja kugamba senga nti ku mitwalo 30 nja kusula nja kulya senga ebintu by'Ekampala bya bbeeyi kino si kyalo kati omwana bw'agamba najja asule omwezi mulambirira kubanga tusomesa mwezi mulamba omwana ajja asoma omwezi mulambirira omuliise yebaka amasannyalaze amazzi omusuze ate omwana omusomesa ebintu kiba kinenemu kati omwana akwate omuzadde akwate emitwalo gye 30 awo omwana oba ye kamunyine gyeyigiriza asome bino ebintu amanya gange yenze Nnyondo Rosette amanya ze Nnyondo Whitney gankola ne Nnyondo Glim tuli wano ku Nnyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba waneeno za Nnyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nnyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera amanya yenze Nnyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nnyondo Glim
ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe oyina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebeeranga erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe naye yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam. Their products kati tuddeyo ku block eri and of course tubalage enteekateeka ekirala abaana bano products ze bakola katugeze ziri zondaze eziri final ze mukoledde mu abakugu zitambula zityo okutuuka ku ba customer entambula eyimiridde etya oba client yalina okwesasuliranga entambula yalina okweyiya butya bwe bimutuuseeko ebintu byaguze yadde bungi butya ekituufu kiri nti balina okubanga batwayo ku mafuta ebintu byalinnye viki yes bw'obanga wantu badde wa mutwalo akwateyo ettaano tuteekemu amafuta tumutuuseeko ebintu okay better that way so nteeseganya twataddewo pikipiki ziri ezo za kuderivalinga then evan gyokolashi gyolabye nti wetuga kusupplyinga ebintu genda mu supermarket kubanga nayiseeyo dda yonna nafunye ku contracts already zimaze okusayininga so kigenda kubanga kitambula bwe kityo nti tugenda kuderivalinga wawawa nga bingi nga tubitwalira mu ki moyo vani yaffe gyolabye then wekibanga just kinoomu kumpimpi twatugende nga wakapiki kabayiki nga kakolashi akamutwalirayo naye balina okubanga tufuneyo okutufuta okusaamusa nga tubanyigiriza naffe okusobola okukolashi okuba nga muyimirira okay. Amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Witini gankola ne Nyondo Glim tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Spot nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakutte ekintu njagala ne kigaziwa. So kati wano nga wolabawo otwagala okuteeka ebisule ebigenda okubeera eby'abaana abalenzi oyagala basule ndiwe twajjiranga enju eno wali wagitera katale wali tonnagisereka yali tena bakuserekebwa yali ku wall plate naye byali byenkutemu naye hajaga katale byali bikutemu ng'omukazi naye mukaba nanyamba nenshiyitamu nengamba yes tegenda katale neja kutuyamba okay kitegera and mugana of course ejjidde mu kaseera
akatuufu ngegenda okukola omulimu gwayo so kati kugenda kuba kwangu nnyo kuba plasta kulongoosa twatugende abalenzi bakkirize wano then obaba nga bawedde ddala abaana abawala ffe tubajje tubateeke wano eno then tukole ekinti zino ziri double tetujja okukola tujja kuteekayo obutanda sizo ziringa ziri single tuteekayo obutanda tuteekayo obutanda nene obutanda so wano wanene okusinga wa dine compound nene okusinga wa so in case already production place tetumala nga tumala netujja wano netugaziwa buki bulungi so tetukikwasiza bonafu tukikwasiza maanyi ko security wise nakyo okifokasinzeeko side za wano yadde abaana abalenzi be balina okuba nga bagenda sula mu block side eno nakyo wakiteeseteese bulungi kati tulina okuzimbawo wano eno fensi balina okuba nga bali munda tufuneyo omuntu alina okuba nga abeerawo ku geeti nga bakuuma nga olaba wali eri kati munange ebintu by'amasomero byafuuka bizibu tolaba ebyokere wadde baali baana bato omuntu ajja ne intention ze nakugiramu omuntu ogwo ozeeti n'ofiira mu kkomera tekiriba ne akiwerako si akya tekiriba god forbid naye nga tulina sitiri okwekuuma oba okwebereramu okulaba nti tukomya enteekateeka ezandibadde mu bwongo bw'abantu enkyamu oba enjama oba enfu as of now olina capacity esobola otwala abantu bameka abayizi as of now so that abatulaba bamanya obwetaavu service zosobola deliveringa mu butuufu bwazo nja kuba ne limiti ze bwenna agamba mbu netaaga abantu bameka viki netaaga abantu bangi gabwe kugambye nti ekifo tugenda kugaziwa agamba yes tulina enteekateeka so muzye as much as possible as much as you can newe mweyongera obungi ew'okusula weewali kati ne waneno nga tuvuddewo era still tetukubawo nokakalina ate amasomero ga tetukuba waawo kyensinga okwagalako kimu oba bibiri first of all oli committed ekyo kimu kyakubiri bwe bantuma omuntu omuvumu sireka Rosette kitange nga tannafa yampitanga muyeekera ampita mujasi ampita soja byonna amba soja kubanga zinafuluma zibagada bange bona ba animal abalina bakola opina bwe bati bafuluma ngabo ne amindi bafunzanga mu bucket zanga ngenda wabwe saa na saa mwenda oba basezi bakulogema abasezi mulage wentuse mugamba kola ki tuwala nete tubiguza ba clients baffe so kati already waliwo akatale ke mulina ngaba Nyondo skilling center olwaleero final products zino ze mulina ezikoleddwa abakugu already abayivu zo muzikola ne muziba supply already mwina akatale akamwe oba mukyayongerako katale tukyayongerako katale we kalife nga feke twafunye tubadde tutudde tugeze tunoonyako masaluuni masomero era ne batuwa contracts tujja kubanga tuziba supplyinga inshallah buli kimu kijja kutambula bulungi tulenga renewinga contracts nga renewinga tumwina ne size ez'ebidomole nene oli ajja kugamba tize hair conditioner mwagalanga njagala mungi mpe kidomola kiramba shawajiro mpa kidomola kiramba jiki mpa kidomola kiramba ono shampoo inaganyagala kidomola kiramba so ne tubeeranga tukola ki nga nakyo mukirina tubawa biramba ngo babyagala kati yandiagadde okubanga yafuna bufunye ku final products zammwe asobola zifuna atya kubaako nako kakulu kuba ndaba zinyirira omutindo gwegwo ekisooka kino kankayiseewo nti oli wajja waneeno ku gundi yaffe wano najjira ddala waneeno ku ssomero kuno oba ku maduuka ku dduuka lyaffe bakaŋŋambe nti oli wabanga yeyejjidde tumanyi omusalyako kabeeyi oba ntumuwa product ku sente zennyini tutubake tumwongerayo tukyagala tusanyusa nnyo omuntu okujja nalabanne bwe tukola ebintu bino tubikolera nagenda nga ali contented kati oyo aba ayimiriddeyo nagamba nti twagala oyo gwe njogedde kagadde okujja ffe tusangibwa Kisozi Buddo awetera kitemu najja ku kidde ekisozi akoma ku stage bagita Kacungwa ffe tumunonawo kasita agamba nti ndi wano Kacungwa olw'ekisozi then abatasobodde enamba y'essimu eri +971524067409 nendala tugiteekawo ye Uganda yannema tennayingira kitunzi wa kampani yanaagisomanga mutwe bingi so n'ekirala kiraba nakankibagambe
ti abaana bali wano nga tebalina byakola bajenze basuubuze ebintu kasente akatono bagende bayiribe kyekiringa nti okufuna abaana ddala Dubai kuba nzirayo very soon njala kugulayo ekiduuka nga kinenemu abaana tandika obaguza abaana bali mu bed space tebalina byakola ate nga skin products zaffe zikola kizikola nange natandikira mu bed space mpola mpola n'entunda bino ebintu olwokuba nti nali royal nali trustworthy nali mukozi nali determined ate neewaayo. That's why nagati nchikola chinchigejesa so njega n'omwana aberenga nza ajja ngambe Rosette kazije nkusubule ko nangitandike mpula wadde ndi mu bed space wanabanga agobedde ebintu byo ngabye kugambye wammanga najja kuvaayo nga andise okuzimba sports enene okitegeera so abaana njagala bave mu bed space baleme okubanga bebaka basikudawo kulya kudawo basumbuwa abasajja kubanga omwana omusanga tanambi kyakulya tana wakusula nga ino gendera n'embeera gyonna gyabasinkanye so bandika okwekolera bajeze mbawe ebintu ebizigo ebintu byonna byetukola eye Dubai kasente akatono bagende benenyeze katale bakola akasente isegeza nti neri akatalo genda ke expandinga otambuze ebikola bino obituuse Sharjah twinayo beauty sport obanyido glim sport ne Dubai tuli stage bagitaka chungwa wetu kuchimawo wenyine ibise bisinga abatandisi b'amasomero bagatandikira ku misingi gyatusomesa omwana nava ewaka n'asoma n'addayo tetulina capacity esuza abaana amala ne gatandika ku musingi ga tusuza abatasobola kudda waka at the same time n'abava ewaka enteekateeka ya Nyondo Skilling School yeri etya ejja kubeera kyosiyoli aba asobodde okubanga yeeta buli lunaku n'addayo tumwaniriza bano batuva wala tetusobola gane tukomawo ebisulo weebiri biri well organized and prepared. Oli asula oba gwe twaliise owa boarding mu nsoma aba mu nteekateeka eno security considering of course kubanga wano ku gate waliwo omuntu akuumawo era asula teyeebase yeebaka misana ekiro abeerawo ng'atunula nga abakuuma neyeebaka emisana. Requirements ki ezeetaagibwa omuntu okujja okujoininga? Omwana ajja akoleka registration atuuka registration fee katono nnyo then uniform fee katono nnyo then ne fee oba zina half n'asasula mu installment sitsoka gye tutandike tetusukka waawo. So bakyala mukutwala oba abaami okutuuka ku myaka emeka? Tutwala abaana okuva ku mwana ng'ategeera ng'asobola n'okukola ebintu byasobola okujjukira n'enkeera n'omuntu oyo akuze naye ng'obwenge bukyakola ki bukyakwata. Kale ndowooza katubayisizeemu munda products engeri gye zikolebwamu. Oli agenda okuva wano ng'omulimu agwina mu 5? Oli agenda okuva wano bwe muba mumugjeeko engalo bulungi aba agwina mu 5 kubanga waba agenda bamanyi okwekolera ebintu ebyo nga byekolera nga bisupplying around already aba amaze ate kyekisinga ogenda okusinga okusaba omulimu gwe ne weekozesa. Kale munneegatteko tubayiseemu mu nteekateeka eri munda wano ebisigadde oba oli awo tugenda kwongera okubitegeera nga tutuuse munda oba oli awo n'enkola gye bikolamu buli kimu engeri gye kikwasaganyizibwamu. Tukyali wano butereevu ku Nyondo Skilling School wano wokka osobola ofunira skills. Twagala tutegeere skills zino n'engeri gye tusobola okuzifunamu and of course tutegeere emitendera emituufu. Na wano nyinza kuvaawo nga nfuuse eki omanyi ekigambo ssomero kyanguwa okwogerwa naye ebifuluma mu ssomero ebiseera ebisinga bye bibeera ebikulu. Kakati tuli ku Nyondo Skilling School. By the way ndi so happy olwa enteekateeka egenda mu maaso na buli kimu ekiri wano. Tusaba otuyisizeemu nga tutandikidde ddala wano wenyimiridde ndaba machines ez'enjawulo ndaba products ez'enjawulo oba simanyi ziri ziwedde ndaba ng'eziri ready okusinziira ku parkinga. Bali bayida yo parkinga bintu bulungi. Kale bambi packaging naye mataringa. Packaging mataringa mu byosomesa nayo gigattako of course. Batutandikizaawo wennyini. Yes mu nteekateeka eri wano. Kaakati
nga bwe nakugambyemu muganda wange before era neyanzawo bali nnyo okujja ku lunaku luno. Twasalawo kubanga tugezaako okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu Uganda. Nti omuntu kasita ofuna skills kibeera very important nti n'oba ng'ogenzewa ng'olina omulimu ogw'omutwe tosobola kufeyiringa bulamu bwansi eno. N'olw'ensonga eyo twateekawo enteekateeka eno mu ntandikwa twagala tugaziwe ku bino bye tukola eby'olususu kubanga twalenga tubyekolera buli kimu twatugende naye neŋŋamba exactly neŋŋamba katugaziyeemuuko tukole products endala abantu zibakozesa wano eno nga ki liquid soap, bar soap, petroleum jelly, shower gel kati bwe namala okukidevelopinga ekyo nga idea mu bwongo bwange nemala neŋŋamba okay wehandika okubikola ebintu ebyo tulaba tutya singa tuba tuwadde opportunities n'abantu abalala okukola ki okufuna zino skills kasente akasaamusaamu kubanga ze Vicky njagaliza nnyo naddala abaana abawala mu saizi yange abansingako ne bensingako njagala nnyo okulaba omwana omuwala ng'akola njagala nnyo okulaba omwana omuwala saakulaba mwana omuwala nga yeesigamye ku musajja bw'ati evo basanga bakaba bandisappointinze twatugende kubanga nze okusaya ne wakera ku makya nankyawa nangamba nti nkugobye wava yamu ngenda maaso na mirimu gyange yes kijja kunnuma okiraba ono liquid soap oyo mumanyi bulungi jiki naye shower gel ono bar soap kati ono sabuni w'emiti ono twamukoze kale nga sample naye nga tumaye producing omungi batugenda yes era tumagenda producing omungi tuba tumusalira kuli kubanga abamungi abatamala waliwo ekyuma ekimukuba ne tumuteeka muli muzigundi nakaliramu tumuteekeko ntumusala kisinga wali tubirabye naye tetulabyeko ku dishwash yuno waneeno wa liquid yono waneeno so lwa twabirabye ne kati wantu twateeka ebintu bino mu sizes entono tuyina ennene medium n'entono. So these are final products. They are final products. Eziwedde nezi display. Is ready to be supplied. Okay. Oli ekitegeeza ne wano we mutuuse oba we muli ebintu bino mu bitunda. Tubitunda already. Mu supplying. Exactly. Ekyo badde sikimanyi. To supplying. Badde manyi nti bwe mumaliriza okusoma nga abayizi bagenda n'ebyo bulijjo bibasomera. Kakati bye tubayigirizaamu bo bibayigiramu tetubitunda tubikosa ffe nga ffe. Kubanga twagala okuwa omuntu ekintu nga kiri ku standard. Okay. So twagala kumala gabawa bintu kwerondera katale kati bino ffe tubyekolera abakugu batuna bikola ki supplying exactly so biri eri ffe tukola ki biri mwe mu bikozesa mu bulamu bwa wano nga abayizi bwe bayiga bwe experiencing olina okusaba n'omwana okusaba nakugamba njagala bino bitwalire mama bino byekuza byenkoze tubikoze mulage wentuse mugamba kola ki twala nete tubiguza ba clients baffe so kati already waliwo akatale ke mulina nga abanyondo skilling center olwaleero final products zino ze mulina ezikoleddwa abakugu already abayivu zo muzikola ne muziba supply already mulina akatale akammwe oba mukyayongerako katale tukyayongerako katale weekalife nga ffe ke twafunye tulibadde tutudde tugeze tunoonyako masaluuni masomero era ne batuwa contracts tujja kubanga tuba supplyinga inshallah buli kimu kijja kutambula bulungi tubere nga turenewinga contracts nga turenewinga tumina ne sizes ez'ebidomole nene oli ajja kugamba tize hair conditioner mwagala nga njagala mungi mpe ekidomola kiramba shower gel mpa kiki kidomola kiramba jiki mpa kidomola kiramba ono shampoo ina ganyagala kidomola kiramba so ne tubeera nga tukola ki nga nakyo mukirina tubawa biramba nga babyagala kati yandiagadde okubanga yafuna bufunye ku final products zammwe asobola zifuna atya kubaako nako kakulu kuba ndaba zinyirira omutindo gwegwo ekisooka kino kankayiseewo nti oli wajja waneeno ku gundi yaffe wano najjira ddala waneeno ku ssomero kuno oba ku maduuka ku dduuka lyaffe bakaŋŋambe nti oli wabanga yeyejjidde tumanyi omusalyako kabeeyi oba ntumuwa product ku sente zennyini tutubakwe tumwongerayo tukyagala tusanyusa nnyo omuntu okujja n'abanne bwe tukola ebintu emmotoka eno gye mulaba ya Nyondo Rosette Nyondo Glim ekizimbe kino kye mulaba wano ssomero lya Nyondo bodaboda eziri wali ze zitwala ebintu for delivery ebiwandiiko byakutte ndowooza bye byogera ku buli kiki ekyetooloddewo ate n'omwami waali
kuba yetayagala kamera. Omwana ng'ono oli musanga wa ku myaka gye ng'azitowa bw'atyo. Muganda wange kunyiiga nanyiiga. Oyinza okubuulira abawala banna abatulaba ozitowa kyenkana ki mu bya ssente. Bino nga bye babala nti Bill Gates, Ham, kati gwe mu bawala abakirasi yo oyinza obabuulira ky'ozitowa. Bajja kunyiiga. Bajja kunyiiga. Awo tugenda buukawo. Tubuukewo? Katugende ku kiri mu bbaasa. Nyondo bwe tuli wano agenda kubanga atatubuulira ebikwata ku somo lino epya lye yakasabuukulula liri wano bayitawo batya Kisozi Buddo. Aha. Kakati nga mu kusooka wase nombuuza nga tuli mweno episode nti idea njijjawa ndoza katutandikire waneeno kuba nabaddeko n'ekitone I told her the same thing kyengenda okukola ki tugenda okukola gamba omanyi saagala nnyo kala ebintu byakulimba na bintu byakudda okubuzaabuza oba nagamba ayogedde nnyo oba ki kino kyembabulya kyekiki kyekituufu nga ne tunatuuka waawo waliwo aŋŋambye nti sente ozijjawa sente nzijjawa ezikola ebintu bino nkola nnyo n'oluusi seebaka okola biki newaka bakimanyi nze ndiringira mu mataka ndiringira mu byakukola nsusu z'abakyala n'abaami n'abaana ebintu ebya byebikuwa sente ezikola bino ne media ku media tubala YouTube yo ne tubala ebyamataka ne tubala ebyekizigo byebyo ebintu byenkwasaganya n'ofuna akasente yesebo tugambe nti ebiseera by'ebyekyeyo byakusala ebiseera byange ebyekyeyo tebinsalangako olw'ensonga nti era nti nzirayo eri nyinayo obutuuze ne wano nyinawo obutuuze ng'ewaka nyinayo obutuuze obw'ebbanga eggere bw'omala ng'oddamu ng'okola ki ng'olunyowarenga ate omuntu ajja kugamba nti we yali ku kyeyo teyasobola kukola ssomero we yali ku kyeyo teyakola kino kati wano olwaleero ng'oli wano ate osobodde obbikola lujja eno nnyumba nagizimba ndi ku kyeyo kimanyi twajja waneeno nga nkugamba nti njagala kuteekamu bapangisa ojjukira bulungi twajja wano naawe wabula luvannyuma nnyo nenkyusaamuuko kubanga era nvudde ku kyeyo okujja wano okuyiiya ekintu ekipya era mmale nzireyo nga nsinziridde ku kyeyo sobola gamba muntu tino kyeyo tekifuna mbu kinsaze nga nyina byenkoze nyina properties nyingi zenkoze eki zenze ku kyeyo kubanga ne ku kyeyo nze neekozesa nkola byange so ennyumba eno wali oyagala giteekamu bapangisa omaliriza otaddemu ssomero ebirowoozo bikyuka bitya ebirowoozo bikyuka bwe biti kaakati twali tulina ekiyumba kyaffe eyo Ennyanama yali kanjite store mwe twali nga tukolya production nga tukola bino ebintu ebyensusu nga tufumba sabbuuni nga tufumba ebizigo nga tukola oil nga tukola ebintu ebyenjawulo kati lujja nengenda nkola akatale abantu ne banzikiririzaamu abali ebule n'ebweya kakati nendowooza mu natula neŋŋamba ekintu kino kibale kyali ku small scale watifu nkigaziyaamu ko tukiteeka ku large scale kinaabeera kitya kakati bwe namala okutula neŋŋamba ati tufunewo ke wansinga wagazi twongere okuba nga tuproducinga ebintu ebingi then nezaamu nenkola kinefuna ekirowoozo ekigamba nti kinyuma ne twongeramuko ebintu ebirala okitegeera ebintu ebirala byebiriwa bye bino okukola liquid soap bar soap shampoo shower gel n'ebirala nga we nabikoze ekyo nabimentioninze before kakati we namala okufuna ekirowoozo ekyo neŋŋamba kano kinneetaagisa okufuna ekifo mu luvannyuma lw'okulowooza kinneetaagisa okufuna ekifo nenzijukira obwongo ne budduka mangu nti wedde ekifo kikola ki weekiri neŋŋamba kino ekifo kye batuga oteekamu abapangisa kuba nina akateekamu omuntu ogwo omu kye nakuba ne mwoyo miezi gyegyo nga tansasula ne mugamba sweetheart kwadde emyezi 3 weesettinge obeeko wokola ki woolaga ekifo njagala kikola ki kikozesa teyali mubi n'agamba kale era myezi gye we kasita gyawera nentandika okuleeta ebintu idea njijjawa oluvannyuma lw'okulowooza ekintu ekyo nentuula nendraftinga budget ngenda okugitunulamuuko mu butuufu nga ssente tezimala okusinziira ku gundi ku budget eno gye nali nkoze eki maze okudraftinga ssente nga tezikola ki nga tezimala ya ssente nga mmeka yali ya $3.5 nezino ezikola ki ezigwamu weewunyise bino binateekako dash nga bya ssente nnyingi nga ngamba bino kansooke mbikole ki kansooke mbyenenye byombireke bwe namala okudraftinga eno budget then neŋŋamba
kati jukira mu Nyondo Estate Experts nina mukojja wange ndine kojja era nafuna idea yo nenjibaliramu bakojja wange ne baganda bange kati netubala nti sobola kufuna eka ettaka kati sitange n'abakozi aleta ne anko n'abakozi aleta ne witi nani netugatta omu netugula ewantu awo netandika okutema mu plots ezenja tuguza abana katale era nze nkola ki nze nkanonya kubanga abantu baguza bulunnya amataka gaabwe nga mu butuufu bwakyo kakati nengamba nandyetaaze ekintu kino nengamba nandyetaaze ekintu kino okubanga nkolako ekintu nga ndi bwomu nga sirinaamu wa famire yange nga sinaamu wa famire yange kankitandike nganza omuntu oluvannyuma lwa budget eno nga sente zikola ki teziwerawo akasirawo nga nyina milioni 17 cash nga ndaba tezigenda kumala kutandika kiki kintu kino kati nengamba nempula nga nkire nenga kati kanyimirire bwogo bwomu bwa namunigina lojja nenyimirira nengula ebintu natandika nagundi na bitanda nengula nembiteeka mu malo bijuzaamu neteeka mu bifaso malo jijuzaamu so bintu bingi nga bobiraba wanendo byanenge nangambikola ki nenzimba emabega eyo tanka ndoza wagirabye gyeri eyo emanga netusima gundi netusima oluzi olwaddala netuyako kuno tanka ati nabanga amasannyalaze gagenze tubako n'amazzi agaki agatanka mono munda waliyo tapu emabega waliyo ki waliyo tapu kakati nga amazzi weegali kati nengamba bino ebisulo banabanga kubanga tugenda kusuza abaana abawala n'abaki n'abalenzi tusuza abawala n'abaki n'abalenzi binaaba nja kulambuzamu ojja kulabamu nengamba baana batuwadde nga baweze bulungi nnyo eno wansi waliwo ennyumba gye namaliriza nayo twagimaliriza nayo weeri singa nene obunene nayo tujja gikozesa naye ebeere ku ki kweno ensonga kati tujja nanoonya ssente nze gwolaba buli wobeera mu nsi ng'okola ekintu ng'oli straight ate ng'oli w'amazima katonda akola ki akubikkulira era akubererawo nenoonya ssente zino nga bw'ozikola ki nga bw'oziraba nti nekino kye nali ntaddeko ekya vaani eyo egenda okubanga edistributinga n'okuna abagundi abamu eyo gyolaba nayo nali saagiteekako wano nga nasooka n'enjitya ne katonda alina amaanyi wallahi ya Mungu ne maana njikola ki era saagala nkulimbe ne kaadi yaayo yiine era ng'eri mu mannya gange gennyini oshite abantu bagamba nti ebintu ebimu bya baganda bo bya bantu bakwetoolodde gwo byetuuma bwetuumi anti kaakati tebantegeera ate sina kuba kakasa nnyo kubanga ze kyensinga mu bbo okwagala kw'okugenda mu maaso n'okumpagira sagala kubaka kasambo kino kyange kiri kyange n'okubalaga byembalaga nyina kyembaguza wabula sibeewaanirako kubalaga kino kiri kino kirina nawe banga si byange azironga azimugende mutukola ki ne musupport nga kyekisinga obukulu ndozo logbook it is a logbook mujiraba banyabo ne basebo mwana wuuyo asimbudde ya Ennyondo bannange ebintu obikoze eri mu mannya ga Rose na Nnyondo mweri mu mannya ago kati gwomanyi Noah model Japan kala ya silver sibino mbosima bagifuuyide ne bagikyusa langi ekyali buli kimu kikyali kwalaali entambula nnungi nnyo naye mu byonna lojja simanyi mulimu ekisera weetwane nga Mukama Katonda ompadde ekisa wallahi Mungu n'okukaba n'enkola ki nene neebaza nti lojja buli woobeerawo ng'oli muntu mulamu zamana ntera bagamba nti oba oyagala mu nsi muno okubeera successful oba kubako kyofuna beera w'amazima beera mwesimbu lojja nza omuntu akuweereza ssente ze zitali ntono nga Rosette njagala poloti naye nga temunabadde kola kalagano konna ne mugamba mpa abantu bo tugende tukole ki omwana omuwaki nomwa poloti ye oli nakuweereza ssente Rosette mpeereza ebizigo ndi USA nakuweereza obukadde ng'obwo ngenda kumuweereza nga product za bukadde obwo nga bino ebisigadde custom ne shipment nga bya bukadde aga okitegeera obukadde obwo bubiri ne buli obukadde obwo n'okola ebintu ebyo bulungi nnyo sente nga azikuwadde n'akwesiga n'okola ki n'omuweereza ebintu ebyo so omulala yali badde agamba kati zino sente zange muweereza ebintu byange ne sente zino za shipment obukadde bubiri bulambirira n'oteeka mu nsawo tosobola kukulakula n'oba ofa otya njagala nnyo okolya ku mazima kyekintuusizako wentuuseko watonotono kyokka gwafaanana ng'omulalu wenjo kiyita omwana ow'eddalu kyokka gwakola ate ebinene nnyo Justin nasalawo ate nanyiiga neŋŋamba nyina okubeera omukyala emmekete enjasa byaggu wanyiiga nanyiiga ate bino bikyali biweero tukyakolera ddala njagala tutuuke mu myaka wange 5 muganda wange ng'essomero lye tulina nga lisobola okuba nga lituuza abaana ng'enkumi5 sina zokka wabula nga ne premises zino atulina nga mutufu otusa kulya maaso n'ogamba waawo akoze
kyesinga okwetaaga ate mu bulungi kye nebaza Mukama Katonda agadde nnyo omutima we namala okirowoozako ne mpulira nga akyagadde ne ŋŋamba ekiriwo omukulu yali alina project gyakwasaganya etali ntono ne ŋŋamba kamale gamugambamuko tulabe era nenjikwala nenjimuweereza ku ssimu naye nga ningange yali akuba ejjinja mu kisaako kubanga nali manyi yali alina kyakwasaganya ekyamanyi however nga nakyo kyani kyaffe nti ye ebitebeera mu kamera bikola ki ebyange bibeera mu kamera lwaki kuba ndi kitunzi mbiteekamu nga mbihola ki nga mbiguza abantu okitegeera kati nengamba wayi kamale gamugamba kubanga sente zikola ki tezimala kati namaana ngamba nti ekiriwo kyenkola okikola ki okiraba era okimanyi kizibu kyakola ki kutandika kintu ekyo naawe okola ki okimanyi kati nentula nenfumiitirizaamu neŋŋamba mikwano gyange gye nnina nenga mikwano gyange gye nnina mukwano gwange ani gwe nsobola okuguza eno idea n'agigula nanneesiga ne tukola ekintu kino kati wongo ne buddukira ku muntu omu nga mukwano gwange tuli mu bimu bya ttaka kati mukwano gwange oyo nengenda ku ofiisi ye ne muliiramu ne mutwala eno proposal nangamba akanshirowoozeko nja kukola ki nja kuddira ne watawo wiiki ng'emu nenzirayo mpulire kyakola ki kyasazeewo nenzirayo nangamba okay nagibayinze idea naye mpamu kakadde nkole ki nnoonye ku ssente nenzirayo era wiiki endala nangamba kati ekiriwo kimanyi nti ogenda kudda enkya ngwe kusereza gino okutandika kubaza nani mazo mugamba ne mugamba ezo butanneesiga naye nyine ebintu byensobola okusingira oba plotting ezo oba ki oba nyumba oba ki nyine kyesobola okusingira nga kisinga ne sereza ogenda okola ki okuteeka mu kukakasa nti ekito ngenda kikola bulungi tukikole ki tukifunemu kati namaana ngamba kale jangu nkwesereza nkola ki zengenda otandika nazo eziriwo bwe naddayo ku ofiisi ye munnaye nga yangamba ssaawa 2 nagenda ssaawa 1:59 we natuukawo ssaawa nzijukira naziraba kati nga tali waliwo mukozi we kati newatawoka eddakiika nga 3 nemukubirako essimu natakwata nesobola mutayo ka message natakabikula nemukubirako direct natakola ki natakwata nezaamu nemukubira ndi ogwokubiri natakwata newatawoka ebbanga nosaawa nga namba kati ono omukozi we namukubira nakola ki nakwata nendaba red flag nengamba nonnono yangubye luki Luganda naye kale omuntu n'obeera ng'olemereddwa lujja to respect someone abeeraze in a good way nga tazze ku byannuma kuba nti of course yandisappointing naye abanga akuyisizaamu amaaso so omuntu omugamba n'omugamba maye ekiro munnange nti asobodde kujja naye olw'ensonga nti nalemereddwa abcd wakiri mulimbe naye notamulekanga musiru kati ekintu ekyo kyannuma omutima nempulira nga nesigala nga kimmenye nakomawo n'ebiwundu nga ndabyo lyamukutte nze tankwata message taziraba nekomayo waka era buti ne yangamba nangamba Rosette kakana kuba nakomawo nga n'amazzi gakola ki gampita muzo omanyi oba njagadde ekituma akola ki mba nkyagadde nentukana okusete kumugamba nti nze nkuwa ebintu ebyange n'ogamba nti kino kyonna kyobeera yagadde tutwe tukola agreement nti singa mba nzanyidde mu ssente zino kino kati kitambudde kubanga nze lujja manyi nti wenkwata ku kino kino okola ki nze sina mu bineeno bisimanya sina negativity what if it doesn't work out what if sina kigambo what if nze mba ngenda omulundi ogwo era namugamba nganga n'amaaso makalu ng'akimanyi kijja kola ki kijja kola kati munayo omuntu oyo n'akola ki nekigweraawo neŋŋamba wuti nanga Rosette osobola ezo sente z'olina tandika n'ekyo z'olina ogerako sente nki mpola mpola lujja Katonda alina ekisa kubanga amaziga ge nakaba namugaa kati Mukama gwali ogwe mugagga wange kubanga omwami wange sijja kumunenya saazi naye nakyakola nayo kyaffe kitugattako project y'amaanyi okitegeera sate bwako gyoleseeyo nga togibikudde basoze na nnyingi omanyi abasomesa muli bazibu mwezi eri endala naye njaza kunyonyolako omulundi ogwazo kubazo zikubanga mulimu jasineze araba ne zirogo bbuuku endala kati kana kamoto kakagenda bakasomero nga sigwe mwotambulira ase mwentambulira akasomero kagenda kubeera kalala kubanga omukulu Roger yali bambya ntikidde motoka ekuva wa kati yali kuba namugamba kyo nanga kyensobola okukolera mu byonna kuba namuganya netagamu kentambula abaana bano basobola okudelivaringa ebintu wakitegeera nangamba kigenda okukola kyakola ki kyakutikira motoka ezimu kuze tukola ki ze tulina nantikira Nissan Kicks motoka nnungi nnyo erabika bulungi nnyo naye ne babiwanvu yamu eyo nga omanyi ebintu bya wano ne babiwanvu endaka tebakyagirina bakyagikutte sereze baagala zisenga ne yakola ki waliwo kiremesa mungi nnyo ate mu kusooka omuntu yatugamba yatulaga procedures natulyanga bwe tulina okikola natukwasizaako nga ulaga nti no byangu nesente tugeteekamu nki kubanga eri bakugamba nti singa emotoka obeera ogivugidde mu mannya go n'ogivuga nemalako omwaka tugenda kusasula ki we baatugamba ne tugetuuka eno ebintu nga biralamu
sereze bagala mpitirivu ate kino ate kiri kati nengamba ze sijja kola ki kulinda ne muganga ogiro kyabikola kola bewo na kisobozesa bwe nabangezze then zijengere kubanga nkola ki nga ntambulira kubanga tena bakujja then nga ngira ntambulira mukembadde sigala nkola ki ntambulira muko wadde kali awo kale awo si wabi kati nga bakulaba wali eri tutandikire wano wennyini eno yentambula yaffe egenda kubanga etuyambako okudelivaringa ebintu byaffe oba products zaffe za Nyondo Gleam mu Uganda mwonna tiwali utagenda kola ki kubanga y'amaanyi ngumu nga bw'okira kimanyi oba ogimanyi then netubeerako ne zino boda zizaawo ziri 3 ezigenda okutuyambako bano tugenda mu town wabeerayo nnyo jam kati omuntu agala ebintu bye mu bwangu boda ekola ki eyanguwako n'ebeera nga yeekola ki ne buno obutonotono nga si bingi kuba tetusobola kubeera bingi ne mubiteeka ku boda tulina biteeka mu ki mu motoka wadde kumpi naye ebitonotono nga bigenda kupita bigenda wala nnyo boda zizaawo ziba zikola ki ezituyambako so twatekayo ebipande bineeno ekyoluganda ekyoluzungu n'ekyoluganda nti waneeno Nyondo Skilling School products zezino wamaga tuzimentioninga liquid soap, shampoo, shower gel, jiki, bar soap, petroleum jelly, dish wash, hair conditioner ne mulato soap then nebya bitamentioningawo biyo biri bulungi nnyo then tubeerako Nyondo Skilling School okulaga nti tukola ki contacts zo wezili awo wazi then tujana mu mulimi oluganda Nyondo Green Products nitongera kwa Skilling School tubalaga tuina products zo nene okusomesa tukola ki tusomesa kati ebigambo bingi nnyo abantu bajja kuyitawo mpolampola kimanyi wa kamera biragako era tubalaga biki bye tukola ki binate bino biralamuko tulinamu ebyo mu kisenge twangera wanene okubikola ki kubinyonyolako ng'ogyeko bino ebyagundi bino ebya home news saluni nitubeerako ne bineeno ti bya mu kisenge by'abakyala okitegeera bino simamufunza muwomye bana tubikola ki tubikola bulungi nnyo era ni tujja bulungi nnyo waneeno eno egeti yaffe n'ejjamu so tuyingidde mu Nyondo Skilling School wano tuba tumaze osala gate siwe kiri mbwekiri mu kusala gate otuukira ku bintu kati ebyo obituukirako okwanguyizaako omuntu yenna abeera ayingidde okulaba ebintu bye tukola ki omanyi bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati watuukizaako awe amaaso amanyize ddala nti ebintu bikola ki mwebiriwo obeera eri n'obimulaga n'omugamba ku kipande nti kwe biri n'abisoma ayinza obutakkiriza mpaka nga ayingidde munda n'abituukisaako amaaso naye neyeerabirako n'agamba yes babikola weebiri kati wetweyongerayo biri biki ndaba pipa ndaba biki pipa zonna zituyamba mu production nga bw'oziraba kikyolaba ekiri awo wansi mwe muli chemicals zaffe zetukozesa the other one is a machine eri waggulu eno gyolaba waneeno eno ya sabuni ku luno olunaku olw'omuwendo nadde nyina okuyita musajja wa Katonda mukwano gwange nnyo nadde nyina okumuyita okusobola okulaba nti munnanga tusabirako omanyi teri kigenda mu maaso nekitambula bulungi ewatali Katonda fasa tusanisa kulaba era mbadde nsaba obuuze ku balabi baffe abatulaba abali ku Caviton Music n'okutusabira tuyingire ofisi yaffe nga Katonda ali naffe abooluganda mukama waffe yebazibwe erinnya n'eddoboozi nze Musumba Muwanguzi Peter nsinziira ku mutala gw'e Masaka owetera Katonga genda okwata ku mikono bwe tugenda mu byawandiikibwa waliwo ekyawandiikibwa kiri mu ngero 6-7 agamba nti kyosiga kyokungula kati omwana ono kye yasiga sijja muyita mwana naye kunza aba muki kyasiga kyagenda okukola ki bw'osiga ssere okungula ki kati yasize ensigo egenda okumeruka era nkubiriza buli ali eyo jangu ku Nyondo ofune buli kyokola ki mutuukirire namba ze kweziri era tugenda okusaba essaala mu kifo kino nga Katonda yakulembera byonna nkimanyi Katonda agenda kugaziya kino ekibadde ekitono kubanga atugamba nti muliri eri amawanga tukiriza nti Nyondo egenda kuli amawanga agenda kubeera naggwano eri amawanga gonna tubirabyeko kubanga tubirabyeko nga abikola era kyensinga okukubiriza abavubuka abaana ab'obuwala abalenzi lwakuba nti abamu tebaliwo wano
bandibadde babalabako nti kibeeko ekyokuyiga kati ono bazadde be balina ensigo gye baasiga essaawa eno kekadde bakole ki bakungule kati Rosette kyasiga kyagenda okukola ki ne agenda kuleka omusingi n'abalibeerawo n'abaliddawo abeere ebinajjukirwangako nze mbadde sikiwulirangako muno mu Uganda nti oba Nnyondo nakisanga ku YouTube nenziyanga mu followinga nnyo nepulira nga kinkutteko era olunaku lwe namuweereza essaala yansindikira message nanga musumba weebale nnyo weebalire ddala nange ne mwebaza omulimu gwakola ki abantu bangi bayambye omulaba nga abeera mu ntalo abeera mu struggle ono naggwano era nnyabo wikiririzeemu ayina story gye yakola waliwo omukyalo omu yankwatako nensobola okwogera naye nampa n'ennamba y'oyo nenjogerako naye naye ng'ali mu bulumi so nti Rosette ayina ebintu byakola nze era nali mmanyi namutunuuliranga ne ŋŋamba nti kano akawala era bulijjo neegomba omulabako maaso ku maaso lwakuba nti tampadde kahaaga bwe ntuuse wano Mukama yeebazibwe so nti waliwo ekituwa ekyokuyiga kyakuyiga ki kye tufuna mu kino nti ekintu kyonna buli lw'obeera n'okukkiriza Yesu yatambulanga n'abayigirizwa be n'abateeka mu kikemo neefuula eyeebase omuyaga ne gusiikuuka bamukulu Peetero kuba Yesu bwe yali agenda okubuulira enjiri yasooka kusisinkana Peetero naye mukulu Peetero ba Yokaana bonna abaali mu lyato ne bamugamba Mukama waffe omuyaga gusiikuusi jangu otutaase tukola ki tufa tuggwaawo naye Yesu yali akitegedde ng'ayagala kulaba abantu balina okukkiriza naye batuuka ne bamugamba bwe yagolola omukono ennyanja n'emala okuteeka n'akyuka n'abatuna bagamba Mukama waffe tusonyiwe otusaasire kuba tetulina kukkiriza yababuuza n'abagamba ndikoma ddi okubeera n'abantu abatalina kukkiriza nga mmwe kikyengezaako okugamba nti Rosette yafuna okukkiriza which means nti kino kyekyali ekirooto ki era Rosette nzikiriza mu Katonda gwensinza kino ekirooto kyo kigenda okuva mu birooto kubanga byasooka kuba biro ne kibeera ekirooto kyasooka kuba kirooto ne kibeera ebiro kati kigenda okuva mu biro bifuuke ebibala Mukama yeebazibwe kati tugenda okusaba essaala wano n'okukkiriza ku lw'ekifo kino ekya Rosette si kya Rosette wabula kya Uganda era munansonyiwa ne kano nkayisaawo nsaba abakulembeze mwenna abali eyo nga musobodde okulaba ekintu kino ono omwana kyakoze gwe ng'oli muzira kisa Rosette nze kankikwogerere ng'oli muzira kisa kubanga ba MP gye bali ba minisita gye bali bamaama nabbanja nga basobola okulaba ekintu kino kubanga guno omusingi muto gwa nkya kati omwana ono nze nsaba nti baveeyo bamukwasizeeko azimbe ekifo ekisinga wano azimbe essomero eddene kuba kati kino nze era namugambye nti nja kufunira abaana ekyo kyonna kimusuubizza katusabe Katonda abeereko kyasimba Katonda omulungi tukwebaza olw'ekifo kino ekirungi ky'otuleeseemu kibadde kisaakyo nga bwe yogera mu kigambo kyo nti muli basabira baliwonyezebwa muli basaako ebikondo baliwonyezebwa nsabira Rosette ono ne ttiimu ye Mukama nkusaba obateekeko favor obafuule bannaggwano kubanga nkulabyeko ng'okola eby'amaanyi ng'okola ebikulu wayogera mu kigambo kyo nti tuli ly'amawanga Mukama nzikiriza nti Rosette agenda kulya amawanga anaabeera naggwana eri nsi yonna buli ekibadde kirowooza okutaayiza emirimu gy'okutaayiza bizinensi ze kyonna tukiziyiza tuteekawo olukomero olw'amaanyi anaalagira ensozi zinaaseetuka anaalagira emiti ne gisiguka anaatambulira ku museetwe tukoola abasamali abava ebule n'ebweya bajje okumwegattako tukwegayiridde ayinza byonna leka abeere ekitangaala abeere emunyenye y'enkya ekizikiza kyonna ekibadde kimwetoolodde leka kite awabadde ekizikiza wabeerewo ekitangaala
ng'ayogera mu kigambo kyo nti tunaabeera bannaggwano, tunaabeera musana gwansi, leka onaabeera omusana gw'ensi abeera ekitangaala. Gwe yamufudde kyali nkusaba omuyimusa omugye waali omuteeke ewalala, omukwase ku byayaayaanira, ayina byayaayaanira, omukwase ku byatakwatangako, anaatambula eri amawanga gonna ne guruupu ye yonna Mukama Kitange leka baleme okuseeseetuka. Ayina abalabe bangi naye leka ababadde abalabe bafuuke emikwano gye era bamunoonye ne mu kukkiriza, ekisa kyo kirabisibwe. Tukwegayiridde ayinza byonna anaayogerenga ekigambo ne bawulira, kubanga watugamba nti tetulikozesebwa wabula tulikozesa bukozesa. Leka Rozeti akozese bukozesa, anaayimiriranga n'alagira naye ng'omukono gwo gwe gumukulembedde era nga mubika musaayi gwo ne guruupu ye n'ekifo kino ne bizinensi ye. Taata tukusaba ogikulaakulanye, omufuule naggwa n'eri amawanga. Leeta abasajja ab'amaanyi n'abakazi ab'amaanyi bajje bamuwagire tukola bakasitoma okuva ebule n'ebweya. Ewalala yonna tebaagende nga banaakuŋŋaaniranga wano nga bayaayaana buyaayaanye bye bakolanga bye batwala. Erinnya lyo naagulumizibwa, amasimu gave sayidi ne sayidi, gave ebweru n'ebulaaya, mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu. Tusabye ekisa kyo, buli ali wano leka afulumenga mu mukisa, addirenga mu mukisa, afulumirenga mu mukisa, ayingirire mu mukisa, atambulirenga mu mukisa, addirenga mu mukisa, atambulire ku museetwe, taatambulire ku nsozi. Ebadde bimusoomooza awabadde abalabe, Mukama teekawo ekkubo. Wabadde atya okuyita, leka abeere naggwano. Erinnya lyo linaagulumizibwa. Musabidde omukisa ogwa jjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, leka wabeerewo ekisa mu magenda ge. Yimusa amagenda ge, byonna ebadde bikutta amagenda ge, bikutte bizinensi ze, byonna mu linnya erya Yesu bife era bikomeeyo. Mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu tusabye feva eri omwana ono, nsabye feva eri bizinensi eno, ne bannamawulire bonna mbasabidde omukisa. Erinnya lyo lyabisibwe. Mukama tusaba omukisa oguva ku ddyo ne ku kkono, oguva amagenda n'amadda gunaamwetooloolanga. Mu linnya lyo tusabye ne twebaza. Amina. Omukama Katonda abawo omukisa. Amina. Kati wetu tuyingidde office mu butongole oba wetu essala weguddewo. So watu Musumba ne Rozeti bayingidde office y'essomero mu butongole. Office wetu wefaananye Musumba. Simanyi office ogirabye otya Musumba? Office eno nungi nnyo, nze bulijjo ngiraba, bulijjo nnengera nga ndaba oguzimba ogunene. Omanyi Bayibuli egamba nti ndiddira akatono olw'okukkiriza kwammwe ndikazimbulukusa n'ekifuula ekinene. Nze mbadde nga nkirengera nga kinene naye ate mu maaso ga Katonda kinene, kubanga tonyoomanga ekyo kyakuwadde, kubanga tugamba nti temulinyooma ekyo kye mbawadde. Era Rozeti tukkiriza nti Katonda agenda kufuula naggwano. Wafunda naye mu maaso ga Katonda wanene, era Katonda eyakuwa kino agenda kwongera ekirala. Yimusa okukkiriza, bano bakwate bulungi, kati oli mukumi era oli muzadde. Si weewaawo? Saawa eno Rozeti muki? Muzadde eri baana banne, kati ono afuuse maama mu banne. Musumba buli kimu yakijjeewo dda, yatukuzza office. Era Mukama Katonda tukuze ekifo kino Rozeti nga bw'atudde awo. Mukama Taata Katonda ayinza byonna Kitange, noono yeetaaga essaala ye kubanga assistant we, ne Mukama tukusaba bafuule bannaggwano. Waliwo badde basoomooze, badde bakwate, badde basibye, ne tukwegayidde ebisibye bite. Rozeti alina entalo z'alwana nnyingi ez'omubiri, ne tukusaba ayinza byonna Kitange wayogera mu kigambo kye, tetulwana ntolo za mubiri, tulirwana za mwoyo. Leka Rozeti alwanenga za mwoyo, abalanga balwana za mubiri. Wano obatuukira abakiransi baffe ne bajja ne batunyumizaamuuko oba ne batulaga skins zaabwe nga bwe ziri. Abamu baba nga bazi kwogeramuuko naffe nga bana bye bayitamu, so wanditwaniriza abakiransi bokka babaze okutuwagira, wabula na buli yenna alina ekimuluma azze okwebuuza, azze okufuna ku buyambi, bonna tubaaniriza bulungi nnyo nga tetusosodde mu mawanga, mu madiini na mu buli kimu kyonna. Kale mu kifo kino biki ebirala ebiriwo nga tumaliriza? Toyongerayo room eziddako ziri mu biki? Kati bino ebiri muneeno ffe tuzikola Nyondo Green Products nga zikwatagana ku byansusu, baami, bakyala, baana, kala zonna, endwadde zonna byonna tubikola
tubiproducingira wala eri wolengedde ntumala ntujja ntubisabika bulungi ntubiteeka mu neeno kati wano ewaddako tuteekamu bino ebyo tuba tumaze okuproducinga gamba nga shampoo liquid soap shower gel n'ebirala bingi olina tutuuseeyo ogenda kubanga obiraba mweno lumu eddako kati ate eri eddako n'ebibeera bisulo eby'abaana ab'obuwala eri ewaddako n'ebibeera bisulo eby'abaana ab'obulenzi eri nekiba nga kekafo kafe aka emergency sides zeeri gye tugenda ntuba nga tukola ki kimu gye kiggwera kale embeera wetu weefaananye banyabo ne bassebo kyembadde nsaba Rosette ebizigo bino abantu abamu bayinza okwetaaga okumanya ebbeeyi yaabyo okubisuubuza bbeeyi ya ssente mmeka ndabawo obusiiga enjala bannaaye basiiga n'enjala bwe kiri basiiga enjala akazigo anti mumulaabwanyirira ayakabwasa alinga nze bulijjo mulengera ku TV musumba yagaliza Rosette Rosette bannaaye ebizigo weebiri wano bannaaye nze sibiraba leeta nkwateko ku kizigo leeta ku kizigo nkwateko kino kizigo oba tube bannaaye abaami gye muli mwenna bannaaye muddugavu kati nga gwe musumba ekyo era ku lwa Katonda n'ensi yaffe musumba ngenda kukoleyo package ogenda okuva wano nayo nga ntandikira ku ekyo musumba bamuwadde ekizigo bannaaye tukupakingire sabuni ow'abasajja nga muddugavu kataketake oli kataketake nekino ekizigo ne oiro nga naye w'abaami banaye munsanyukireko bankube n'akalulu kyonkoze sikira ogenda kunzisa gundi kakati bannaaye abafamire yange mbakubira omulanga bw'otuuka ekitemu gwe kasita obuuza ku stage ye Kacungwa bakutuusa bulungi bo bakunona direct transport waabwe ekizigo kya mmeka banaye owulidde emitwalo 10 naye mitwalo 10 ne oiro naye kiwangaala kubanga ekirungo kye tuteekamu tekikwetaagiza kubanga weemetta wenna okwatamu katono so okyesiigira eddala ebbanga n'akasente n'osevinga mitwalo gye 10 kati kino eno osobola okutwalira emyezi gyonga 5 ng'okyakiriko okyakyesiiga kubanga weesiiga katono n'okusingawo kubanga nze oluusi neesiga oluusi nenjo saamu bwetu kati maze wiiki nga naaba mayinda galyange yennaaba ninayo abaana kyakuwa twese Nannyondo Nalugo senga w'abaana gogo bannaaye ekizigo kikino wano Nnyondo abaana bange abo baagala nnyo okwenjiriza era bo kimanyi nja bakutuusaako kuba nina namba z'essimu bannange mbadde nsaba nti kino kituwe ekyokuyiga eri abaana abawala mukopere ku muwala munnammwe ono kubanga myaka mito naye ayina ebintu byakola ng'olaba nti by'abantu bakulu era Rosette nze nnyongera kwebaza omulimu gw'okola tozikiza bw'abanga waliwo abadde bakunafuya buli kimu kikwase Katonda tokkiriza kumunafu omanyi abatunafuya babeerawo ebyo byakoze ebyo bikyo oba ekitegedde ne tokkiriza kimu kisoboka tewali kitasoboka Mukama abampeera omukisa bino nga bw'obiraba kuba eddala wali wagutulina jiiki eno shapo byonna sijja kubyogera kubanga twamaze dde obimensioninga olw'okukola ki olw'okusevinga akadde naye nga bye bino osobola okugenda bibalagako byonna nga we biri ne babiraba so ne bakakasa dda nti ebyo tuba nabyo era tubikolera ddala bulungi nnyo so bajje bakole ki batuwagire akatabo kano kakwatako nakupya bwa Katonda njagala okawenga obudde ng'okasoma buli kyonaasoma olina kyogenda okujjamu nkakusezeemu Mukama kkole bulungi mbaagala nnyo